kantwala omukisa guno ate mbeere nga nsobola okwogera ku Jesus Christ, Yesu Kristo, engeri gye najja omumanya n'okukkiriza kwe nnina mu Yesu Kristo. Nze manyi nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, manyi nti Katonda yamusindika ku nsi kuno ng'omuntu yekka asobola okuba nti asobola otufiirira ebibi byaffe. Yesu Kristo ye obulamu bwe yali ku nsi kuno yali mu mbeera nti yasobola okuyita mu mbeera eno nti buli kimu kye yali asobola okukola yakikola nga Katonda bwe yali alagidde. Ye omuntu yekka yasobola okuba ku nsi kuno okugiyitamu nga tayonoonye. So ffenna okuggyako Yesu Kristo tuli boonoonyi. Mu bulamu bwange nina ebintu byenkoze oba bye nakola ebyetaaga okuba nti nsobola okusaba Mukama Katonda ansonyiwe, kuba nti siri mu mbeera nti sisobola kwonoona oba sisobola kukola bikyamu. So bw'otuuka ku kiseera ekyo nti osobola okumanya nti ffenna tetuli mu mbeera nti tosobola kwonoona, then Yesu Kristo wayingira mu kifaananyi. So nze manyi nti Mukama Katonda asobola okuyamba gwe nange okuba nti osobola okufuna amagezi n'okumanya nti Yesu Kristo yakufiirira ebibi byo. Nze manyi nti yafiirira ebibi byange era buli lunaku mba nsaba Mukama Katonda okuba nga nnyamba okumumanya, kubanga we mba neeyongedde okumanya Yesu Kristo, then mba nkimanyi nti ekiseera bwe kiba kituuse mba nsobola okuddayo eri Mukama Katonda, era nti Yesu Kristo nabbi yaliwo ni just yetali nabbi nga w'onaagamba nti nabbi Moses. Yesu Kristo yali just si nabbi, yali y'omwana wa Katonda yekka nga bw'oli gwe Katonda gwe yasindika kuno nga tayonoonye oba teyayonoona nga ali ku nsi kuno. Katonda n'amuwa amaanyi nti asobola okutufiirira ebibi byaffe. Okwo okuyigirizibwa Omwoyo Mukama Katonda asobodde okuba nti anzisaako emikono nemba nga manya, era nti mu vidiyo eno mba nsaba nti Mukama Katonda ayambe omuntu oyo yenna ali eyo oba nti osobola okumanya gwe mwennyini Yesu Kristo nti yajja kuno kufiirira ebibi byo, nti era akwagala, ajja kuyamba mu bintu by'oba okoze.